Oluvannyuma lw'abatuuze b'okusala amaroodi ku Mayanja okuvaayo ne balajjanira gavumenti nti okuva omugga Mayanja we gwabomoka guzibuwazizza eby'entambula awamu n'okutta abantu. Abatuuze mu kitundu kino bagamba nti omwala guno gubaayisizza bubi nnyo naddala abaana abasoma awamu n'okuteteganyizibwa bizinensi zaabwe. Okusinziira ddala ku baana abasoma okugendera kwabo abaana baali basomokanga basomera eyo emitala naye oluvino n'olwali lwavawo naye nga ffe nganze n'abatuuze ne chairman waffe bulungi ne tukwatagana ne tusobola oteekawo akatinda ako lw'abannaffe abamu kukola era nga kigambibwa nti okugatta ku luguudo lw'e Busaabala era nga mweno wiiki gubadde gwa kuggwa naye namutikwa w'enkuba afudde embwa ennaku zino yakyalemesezza enteekateeka zino okugenda mu maaso. Era beeyongera okwebaza KCCA awamu ne mmeeya waabwe mu Lyanyama okuzimba omwala guno. N'ekyokubiri omwala guno ebingi bye tuyisiddwamu ebibi bizinesi z'abantu zifudde abantu abasinga abakozesa ebidduka baadde bayitanga wano ng'emmotoka kyayitawo olaba nga tukwasaganyiriza wamu nnyo naye enkuba ezizo tutawaanya era omuwiiki eno badde mugwa naye enkuba ebadde mbi ng'ate nnyingi so kwekulaba nga gubireyizeemu kubanga gubadde gutwala n'abantu bangi abantu bangi bafudde abaana bafudde abantu kubanga guno omwala gwemula gukonekitinga ku Busaabala road eri abantu bonna bayidde bakozesanga ki tuwalina ery'oku Mayanja so nja kwebaza nnyo KCCA ekinyinza okubagamba n'abatuuze okukwatira awamu n'obugumiikiriza bwe butulaza abatuuze ne musalawo mukuteeka katindo kali wadde kabi ne musalawo mugumiikirize twebaliza ddala meeya mu Lyanyama bwe nnyo. Ye chairman w'ekitundu kino ayogeddeko naffe n'atulambulira engeri gye baakwataganamu okusobola okuzimba omwala guno. Okuzimba guno omwala twayogera ne KCCA ne division ye Akiso nga buli mwala gweganda nga bagamba tubavunaanyizibwa ku mwalo ogwo ne tubabuuza gusangibwa Kenya oba Tanzania ne bagamba gusangibwa mu Uganda naye ngamba kati gavumenti erina okukwata tuteekeddwa okugukola nga bagamba okugukola tuba tubayamba buyambi tugamba temunaye mutuyambira kubanga muteekeddwa okukola bikola muteekeddwa okukola kuba tunaye mutuyambira tusolozaamu omusolo tusolozaamu abantu omusolo sooka okutuuka okukola bakola nga tukosa maanyi si bya kuteesaganya gaali maanyi tutegeera tubasuubiza okwekalakaasa okwenvunula bibya so ne bakola ogw'omwala n'ekirala ennaku zino tubadde gukolera bulungi naye okuba nti n'enkuba tonnya nnyo osobola ngutambula mpolampola olwokuba nti tuli mu budde bwa nkuba enkuba etonnya nnyo eriiko tayimu etonnya ku makya etonnya ekiro olugamba neebazzayo emabega olumu. Kaakati nga muwulidde chairman yatubuliddeko ne ku bizibu bye basanga bifa nga guno mwate baana baguzimba kyemmanyi abantu baali bafa chairman ekyo kyogerako ki? Go kaali kafa katiro naye ng'omanyi mu Uganda abantu okufa kikola mawulire buli omuntu abantu mu Uganda bafa nekikola nnyo mawulire mu Uganda bya bulijjo. Chairman katoko tuddemu kumanya go ne gyosinziridde. Nze Kibuuka Daniel chairman wa Bass Zone sangibwa Luwafu eka kusala maloodia. Toyanza nnyo chairman. MRU TV Nanchinga Lydia.